Finally, Rape is pregnant. Congratulations. Byonna ebisingawo mbikuletedde masawo ate nga ne Mado avuddeyo n'ayogera ku nsonga ezimutwala ku poliisi benyuma obyewuliriddeko era ng'obyerabiddeko naye nga wasuze oti asibeta gwe n'omulungi ampuliriza Channel Media kwoli subscribe for more updates, like, share and comment twera below kunyiga notification bell obenga notified brentekawo video empya. Rape officially has come out na postinga nga alangirira nga bwe yafunye olubuto nga Katonda bw'amuzeemu essaala ze bw'ati nno bw'agambye Mungu wange onkoledde ebirungi bannange, sometimes I get speechless because of your goodness ya Allah, alhamdulillah ya Allah. N'atakomawo n'agenda maaso nga yeebaza Katonda nti thank you for always hearing out my cries. Ekyamazima Rape emabegakaawo myezi mitono nnyo yavaayo n'akola press conference nga premieringa movie ye bw'atyo n'akaba amaziga oluvannyuma lw'abantu okumwogerera okumubanja omwana nti yo zaala ddi, lwaki tozaalira bindeeba, omusajja omulira buliizi mmere yo omulira buliizi ssente ze, yakkuba embaga yakyala, olinda ky'okuzaala era mukazi gwe tolizaala, bwe tewayogerera mukyala munno Sophia nga azze okubanja obuyambi bw'omwana, ebikolima ebikuliko tolizaala. Ebigambo byali bingi nnyo ebyaviirako Rape okukaaba amaziga naye guess what, Katonda amwanukudde, Katonda ayanukudde essaala ze era congratulations once again. Mwana muwala oyo teyaggwamu maanyi, teyaggwamu ssuubi, yasigala mu maaso n'avuunamira Katonda n'amusaba era finally amwanukudde. Bannange Katonda ayanukula ate kasita obeera nga oli mugumiikiriza. Congratulations Rape, Minsibindeeba n'ateekako omukono. Atwengaddeyo ku nsonga za Mado ezimutwala ku kanyogoga eruzira oba mu kkomera. Avuddeyo n'ayogera ku nsonga ezo zonna nga bw'abadde ku live. Njagala obeere ng'obyewulirako, watch to the end, tojja kubeera ate nga wejjosa. Temumulekeredde. That's why nti mumubeereddewo mu ttaka ne mu bintu ebirala byonna. So tubasaba ne batannagula mujje mugule era muyite mu paka oyo mugenda muyine box ya papa omugaye munaye papa twagala ttaka papa njagalayo kapoloti papa njagalayo kino. Yesu omuntu ayinza okubeera mu komenti awo n'avuma naye ng'ate enkya wagenda okukaaba nga bakugoba mu kipangisa ate ng'asobola okuyamba waali ng'emazima amatuufu oddawo ogambe kale banziba toka papa yali waneno ng'alaga mu ggolo ate nga tebakola ki nga tetwefiirayo. Nze numumanyi nze ne wembanziza wano sirya budde saagala kutabula lumujjungu lwa papa naye nga abaagala ettaka mulyagala n'abatalyagala temulyagala. So nze kyenyinza okubagamba byonna nti mugula ettaka mugende mu kabokisi ka papa. Basaba okuludda estate wano egayaaza bayitawo kyabakadde ne tusaba okula estate naggala mawali ekitegedde. So bambi nze nyinza okubagamba nti papa mumwagale ng'ate we mwagala nebyakola obula ate temumwagalako bwagazi bimulaba bitrendinga obula ate mumwagale yenna nga naye mumwagala. papa oganya okuleeta musawo nga ngenda nze njagala amannya gano gombi ogeeteekeko ekimala empaka kusirika, bw'osirika tewejjusa yeggwe ojja kumalako n'ensi bulaadi akugambe nti n'obuntu bulamu owangula bingi anti byebimu era kiri kigatta wamu byonna ne kibizingira omwo. tuufu Mado gyebaleko bulungi nnyabo ogamba kuyennya ndi okwebaza omukadde yakuzaala munnaaye
Yeebale kukuza na mpisa. Kaleba. Njagala ogenderawo Mado okuuma empisa zo nga bw'ozirina. Saagala oyanukule muntu n'ogwo. Sigaliraawo mu mbeera ezo z'olimu. Osirike. Njagala bagenda kubaleeta bangi abajja okujja. Ti mumuvume kuba baagulako dda abakuvuma. Naye nkusaba Mado. Cool down. Kakana taata. Olwedde wamala okufuna akuwumuza omutima gwo. Nkusaba okakkane. Nakaaba nnyo Mado nga omukyalo oyo akukyaye kuba nze nabalabira ku social media mwembi nali mbaagala but kye yakola okudda mu bokisi okufuna akuvuma kyankwasa ennaku n'okutuuka okugamba nti muwaabire kawunti yalabike ng'ava ku miidiya si kirungi. Yagaliza naawe bakwagaliza. Yagaliza ofune. Yes. Sikireese mu bubi bati mbadde mpitireyo buyisi. Nze mbadde Mado nga papa tandeeta kati sawa zinandeese njagala mami. Weebale nnyo. Weebalire ddala kataata. Nsaba Mukama Katonda akutemere kuba awatali. Akukulaakulanye n'omukyala wo. Abongereko abaagala okubassa wansi. Mweyongere kusituka busitusi muzaale abaana ate n'abaana mubakolere bafune kye balya mukulaakulane leka buli kyokwatako kifune omukisa kataata. Nze buli bwenkutunuulira bwe nti nkubalira mu ssa lya mwana wange kubanga naye omuvubuka wuli akuze. So nkwagala nnyo kataata. Nsaba Mukama Katonda akukuume era akugabirire. Leka buli kyokwatako kifune omukisa nga nejjolo bw'ayongera okukwatako akugaziyize buli kyokwatako. Amina. Nsaba muzaale n'abalongo mubazaale mulumye abalabe. Yes. Akuuma atakuumira mpeera mbaagala nnyo. Mama papa nze ninayo ekigambo kimu. Kaakati bano abantu abajja wano nga bagamba mbu simanyi era mbwera papa musonyiwe biki mwe mwali mugenzeko mu katebe ka Misiri mutuulayo. Wabula temutuleeterako nsobi zammwe. Abaagala kino ekintu kigwe namwe mugende babatuuzeeyo nga bulijjo yakyazako abahosti be babeera abasajja babatuuzaayo. Lwaki mutusiwalirako mutuleke tubeere let people to be. Mama papa tuleetere mami. Mama muze mugamba si. Mami yeebase. Nedda papa akuwadde amazzi ngalabe. Nze kyenyinza okugamba mu nsonga eyo. Balaba Mado ffenna tuli bavubuka ate buli muntu yamanyi engeri gy'atambuzaamu obulamu bwe ate buli muntu yamanyi Katonda yamanyi obulamu bw'oyo omuntu wa we buli leero nawa enkya we bugenda okubeera. Okitegeera? Nze kyenyinza okugamba mu mbeera eyo mu byonna nti bagamba ebiseera ebisinga bw'oba tolina kyokola teri asobola kulaba nti wooli. Okitegedde? Naye bw'obanga olina kyokola bakulaba nti papa oyo waali oba Mado oyo akola ki waali. That's why bano bowulira nti omuntu oyo yeeyisa bubi omuntu oyo akola bw'ati bamala kulaba ng'alina kyakola. Era bw'oba olaba nga tebaboogerako baba tebalina kye bakola era baba tebalina kye bagasa nansi. Gwe ne banaakera ku makya ne bakuvuma ne bakeera ku makya ne bakwogerera ebifuukuule ne bakeera ku makya buli omu ng'ayogera kikye. Tebamanyi bulamu obwo we buli leero nankya
katonda wabuteekeke. Papa, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa papa barakatuh. mami wuyo mu comment section teyeebase alabika ali waabwe Ati otandi. Nze nno mbadde naatera okusindika amagye gange mu comment section nti bannange ono anaamuleeta ataamuleete. Nga ntandise okugasindika mu ali mu comment section taneebaka nange owaaye jangu tukulabeko ffe abamu otulo tutuluma kyokka nsi otulo tunnuma. mama mami jangu otuggyemu kano akaleero leero Mami jangu otuwe papa mugamba ajja atuyonse twebake kuba kati enjala etubu. naye papa toli mulungi ajjala soko sirike ndoope papa juzi yasanga mami ng'ali mu kutujjulira emmere eswani ng'azitaddewo papa n'ajjako amaswani emisana Papa wala ayireeta mami atubuuzeeko nze nno okuva ku matako kyokka sinnamulabako. Mado nkubuulire mami akanya gamba mbu papa nawe lwaki ojjako life yange nga yagigyeko dda kyokka yabadde ayagala tujjulira emmere musooke mulindeko ngambe Mado wanjikiza nkubuulire kikole kikole ekyo kyomanyi kyolina okukola obeeko womutuuza tusabe Nedda sebo papa tetujja kusaba nga tetunnalaba ku maama. Ani gw'ofera? maaso g'abaana Mado birimu ne aga manager sirika Baddayi. papa nga tewansuniddeko nga nze muno mu kabi manager sirika nze nono obwedda mmanyi byakusaaga manager ebedde byaki Ffe munnaye abaana baatuzaalazaala dda maama twamulaba alaba dda ng'oli awo just twagala kunywa kacaayi twebake twagala kulironga ku mabeere. ebedde byaki kikole ala manager nesonyiwa mukikole ndeka kikole naye ate tugikwata nnyo buleesi Bannange mami resite jangu tulokulabeko twebake bannange ffe abamu tujja kwebaka bulungi. mami jangu nindako papa mma nina omuntu gwe nalaba luli eri ku live ng'atuddeko tavaako ewa ninawe nalaba awo ng'oli ku live ne nga naye atoono ng'aluddeko kumbe yamma kati wendabye erinnya ne mmanya ne ŋŋamba okay papa katwelinde mu gamba tayimu mami yaffe atulete abaana ba neighbor batukubyekubye edda naye twagala mami atusirise Twagala tunyiganyiga ku biwundu. bami tusabe papa naawe sobe tusabe tumuleete nedda emikisa girina okujja nga tumulabyeko musabe saala papa mami atusabe nedda papa naawe olaba oti temberako wano wewati wano bananga tukaabe kale tukaabe mwenna tukaabe abe comment section mwenna tukaabe aha kati waliwo omuntu ali wano ku saidi eno mugambe yeyongereko wano katono wano tuleke tusabe yeyongereye mami abaana bakaaba tutandise aha yeyongereko tusabe bulungi byaddala ulira uyadda manager nesonyiwa obayo na screenshot tokabya Tuleete naawe bannange. abaana bo bawe manager byaddala kiki abaana bwe basaba abazadde bakola ki Babawa. babawa
ate abaana tebabalumya. Ogambye ekiyaki? Abaana tebalumizibwa bazadde. Ddala kale se. Ate papa olaga. Papa ebyo byotandise ne Ebyo byotandise ebyo kati oyagala tuyuwa. twagala screenshot. Otutega otya ensonda ya siiringi? Papa muyaaye wamulabye. Naye bannaye nabakubiwa Uganda eyinza onyiigira ggwe. Papa yatandise temubikkiriza. Papa ebyo tetubibala ssebo. Tetubibala. Papa togikwata nnyo buleeki. Gite. Naye papa lwaki okoona amata gange ge bandekeddewo mu kikopo? Papa togikwata nnyo buleeki. Gite. Nekati. Bannange ajjala screenshot ezo. Papa sooka ogyeko comment section tukube bulungi screenshot. Teri. Naawe. Sooka ogyeko comment tukube bulungi bu screenshot. Teri. Kati musazeewo tulingirizaako mu madinisa. Naye papa naawe. Naye bannaye tuli kuki? Abali mu comment section wamma mukole ogw'okukaaba. Bw'ate bano bamanyiira. You can remove them. Can remove. Okay, kakisabe bamukwana. Shiya. Naye bannaye. No, amaaso gange si galwaddemu katono. Amaaso gange galwaddemu kati bebutereza kamera. Bambi. Papa naawe tereera. Mwambuza ekintu. Bannange laba bunnakyokala. Bano abaana balongo wallahi. Bannange abalogo bagenda kuva. Kigozi Stella essaawa yonna w'owulira emiranga ewange evumbe. Mulindeeko. Ddala. Bituufu. Papa yambuka mwambuse kamera bweti. Mwambuke waggulu. Bambi. Papa wallahi mwandizeeyo mukala gye mubaddemu wallahi. Mukala abadde mubanyumye. Basigala. Awo kale yenyumye. Muli kunnakyo side simayiro. Anange abali mu CIUU. Kale ono muganda wammwe. Anti otandise. Naawe tobitandika ebyo. Kola bwoti. Sikebbali. Kola bwoti. Mami tereera. Bannange papa gamba mami atere. Wamma mama kola bwoti. Mama tereera. Emanya muganda w'abanne. Wamma kola bwoti. Muganda w'abanne. Soko kwate ku taata awo nga mu kitogi. Kola bwoti. Wamma soko omukwateko kutu. Ate wano wajja kunyuma baaba. Tumanye nti ebyo Wulira wali akomenti nze n'agamba mbu wabula temutandika ffe tuli mu winter. Twatandika dda. Wamma nze mbadde mbagamba mama ne papa Mukama bamusaliko buyinike. Ate awo mubikoze. Era mama kana akagambo kako yagala omusajja oyo
nga bwe weeyagala mu mutima gwo, kuba sisuubira nti osobola okwelyazaamaanya n'oteeyagala. Kati nsaba oba tusaba yagala omusajja oyo. Omusajja oyo nze mmanyi oyinza okuba kale gwe omumanyi okunsinga, naye nange mumanyiiko akatono. Omusajja oyo waddala, naye koonaageza omukyawa wano yali agenze ku muyembe gwe wa jjola eri ng'atudde eyo waggulu ku muti, n'agamba Gizon, maneja, sikyabitegeera, nina obulumi. Naye yagala omusajja oyo. Omusajja wa bigambo bitono era ayogerayo kimu bibiri. Ayinza okunyumiza emboozi ng'egenda kuggwera mu ddakiika 3 naye n'aginyumiza ennaku 5. Nga leero ayinza okugambayo akagambo ka sekendi singa 2 n'enkya. Kati bw'ogenda obigattagatta, leero yaŋŋambye kano, leero naŋŋamba bw'oti, leero n'akola bw'ati, bambi ng'olaba kataata. Naye kaagale. Tokaaba. Naye nga bambi Wano wetulaga atali mulavu wakufa. Anti bafa bali mu ddwaliro bafa. Owaaye Halima, papa yabagambye ze emboozi muzireke. ziriwa? Kibalemye kubuuli anadda kale yadde yeggwe mama ne papa. Naye naffe tulina abaana nga obabulirirako. Naye bannange Roni weesibye ku komenti eyo nakulabye dda mbushizinisi yayu bambi. Roni, I see you. Mami tunulako eno. Mami yazzi. Nze njagala atunule butunuzi bwatyo ne papa. Mami yasembedde. Mami n'amala n'atuula. Bannange munyuma. Wansi mwagalira atunule mu kamera. Naye papa ofeesa ki? Sajja gaakukudde wansi. Ate ng'ali ne musawo. Naye ndaba bya ddala ebiri wano. Ng'obiraba bulabi mbu bya ddala. Mu maaso. Ag'amaaso mmwe temulaba nti galina kye googera gonna. Naye bannange Gizon. Mami sokoleetwa. Ag'amaaso gagamba. Bannaye baleeta omusabi atusabire tuve wano kubanga tukyanyumirwa ajjala nawe obadde ki. Twagala balabako awo sawa nga obudde bwagenzegenze dda nga papa ayogera bingi. Bannange ali mu control room, leeta asaba tuve wano. Ali mu control room. Ani? Ajala. Wandise. Okokebera essimu yo ewoninga akaliro ka baatule. Towakana. Shiya, sebe yange ejjudde eri mu 87. Anti kati tutegeeza nti 87 beera kaa. Sinatuusa kwebaka. Twagala ne Mukama Katonda ani ali basonyiwa bantu. Ate sinabuuza na ku mami. Wama mami, how are you? Ululu mami anziza. Mami olina omusango. Munsabye obbasabira. Yes, obadde ki? Nga Mado ali awo. Mami tusabire. Okay. Mami tasobola kusaba nga papa. Tusabe. Nasobola. Tusabe.
Okay, Father in heaven, thank you for this day. Kama yes. abaana bo basabire mu Luganda. Safari mukuru. Naye papa lwaki osazaamu essaala ya munno ng'atandise? Okay. Mukama Katonda ali mu ggulu, tweyanza nnyo obulamu bw'otuwadde. Thank you for everything. Byonna byonna by'otuwadde, Mukama webala olw'obulamu waffe, webala olw'obulamu bw'abantu abatwagala. Webale Mukama Katonda wange obulamu bw'abazadde baffe, webale obulamu bwa bebi wange, mukwano gwaffe. Thank you so much, Lord. Mukama Katonda wange nga tugenda kwebaka, leka tubake bulungi, tuloterete birungi, tusabira Mukama omukisa mu nsi, ate obawe oyambe ne famire zaabwe zibeere bulungi. Tuyita mu nnya ya Mukama waffe Yesu Kristo. Amen. Mpipiyo. Mwami ati. Banaye tumaze okusaba nti nze mbadde nkyewongeze. Tumaze mami. Mukwano twamaze dda. Banaye tweyanziza that prayer. Thank you so much. Wanjala papa abuuza mbu olina bebi. Ye mwennyini ate waliyo omulala. Olina bebi. Mu prayer papa olidde mbu olina bebi. Oyo Halima. Naye papa lwaki owuliddemu mbu bebi eka? Tolemeza mwana. Kale nsirise papa. Nange nkawulidde n'enseko olaba ne gizooni yasese. Nange Kyekigaanyi. ndowooza akapoozi akasembayo akapapa mbadde manyi neetiwaaka yange. Ako akapoozi kafe akasemba. Mugende ku peegi ye gye mujja mumusanga. Bannange tebatingula lutalo, nanyizenyize dda, nabadde njagala kwogera naye papa yandeese nga obusungu bukkakkanya. Ebyo papa yagambye mubiveeko temuddamu byogerako. Okitegeera kati mwababuuza mbu simanyi biki mugende ku peegi yaabwe. Naye bannange papa mutukoze eki? Papa twambusiza waggulu. Tuli kuki? Papa. Akakodyo nga sikategedde leero. Eko. Mubaddemu eko. Aha, kyokka bannaaye. Nakagitereeza bamikwano, mubaddemu eko. Kyokka obuze n'ettama. Bannange mpozi Fiiki yatugamba oli ku mata ga mwezi. Ogezze ettama. We nakanyirire. Naye bambi. Balo kupangala. Ffe weetuli mu llo. Tujja kubaagala mpaka kuwulira bubi. Anti baatugambye tubeesibako mbu temutumanyi. Oba mutumanyi oba temutumanyi tujja beesibako. Mpaka kuwulira bubi. Tubaagala.
Bubiikadde amabiri eri mu biyumba abantu be bali mu kuvumira abantu tebabamanyi nako yadde. Kituufu mu Mado tatumanyi tatulabangako naye tujja mubeererawo mpaka. Nze simulabangako naye mami wange yamulabako kati nja mulemerako. Okitegeera? Kati Iye. Singa nnyingi zinagwayo batugende. Okitegeera nniimu mukwano. Tugenda beesibako mpaka koolera bube. Baby nsagala kusaba kakati tujja twogera. Papa onaatujja ebigambo mu kamwa. Oluvaawo mbusirika. Mukama Katonda. Abaana bonna batandise okuwandiika mbu basement. Ffe tulina basement. Olwedde babagambye mami agenda sula mu ddiiro era n'omufalisi yamaze okuteekawo nze nagulabye. N'ekigambo basement byaggwa mu lubiri. Tetulina basement. Ffe waffe buli omu ayitawo buyiswe cu. Eddiiro lyagazu. Baby tulanya kazanya. Nanga tulanya tuodeya. Ama tuzanyia kazanya sekyo. Iye wamma. Iye awo no mami wenkwagalira. Wamma mami nze kankutandike. Nina gendenza. Mami rest. Nze kantandike truth or dare. Nzirem? Truth or dare? Truth. Do you love our papa? Papa, sanyiga avuddewo amangu ago. Wama mami, wama answer. Nzaddako. I love him so much. Okay. Mwagala nnyo. Toshimanyi? Okay, mami nzaddako. Truth or nange dare? ngenda babuuza. Okay. Yeah. Mami, truth or dare? Truth. Okay, my question is, will you be there for us ffe omanyi tuli abantu abaana bakulu ojja kutubeererawo mu ngeri yonna nga tukuyita mami? Nja kubeerawo. Tokirinaako buzibu ffe abaana bakulu okubanga tukuyita mami kubanga tuli bakulu waliyo n'abakusingako. Nze sikiraako buzibu. Amina. Anti tetwagala kutuuka ate tuba twegaane busagala kumpita mami. I'm not comfortable. Mukale muli ku data wange mujooga genda weebake mukwano. Ama Hajara mubuze Mado. Papa, truth or dare? Wanji? Papa, truth or dare? Truth or dare? Nanti ozeemu ki truth or dare? Kituufu. Ku Valentine. Omubuuze. Bamubuuze. Buuza gwe. Ku Valentine. Ekirabo kyaffe ky'otusuubiza ogenda kitukwasa mu ngalo. Ose oyagala munagera yoletaka. Naye mukama. Tona oyagala yoletaka. Naye mukama. Tutuuseemu. Baby, Kale fine. nkuba fine.
fayini kakoke kale papa truth or dare Ajara ogambye tukyuseemu Truth. Ajara kambuze. Mbadde ngenda okubuuza kankyensigalize kankireke kubanga wano we tulaga. Mama papa. buuza nga temwagize Ye. Tolemeza. Mama papa nze mbuuza truth or dare. Wama kituufu. Kati nze ekibuzo kyange kigamba weekiti. Engeri mami gy'agambye mbu tasobola twegaana. Are you ready to spend the rest of the life with her? Chidem smiling. Chidem. Mado. Manager oliwa. Ndi wano ssebo ogamba otase. Papa tonzizeemu se. Nange kale ssebo nange nsanyusa okubeerako ku live yo gwe mulundi ogusoose. Buzaabuza wabula mami tobikkiriza. Kale bambi nsanyusa okulaba mukulu nasa. Naye ng'ate mbadde nkufollowinga ebbanga lyonna. Ekyasinze okunsanyusa mu byonna nti watufunidde mami omulala. Papa answer. N'akusangula ennaku ekubadde ku mutima. Weebale kusiima mukwano. Nze nasiima dda. Singa nabali kumpi. Nze nandisoose n'obbawo ekirabo. Mami ayogera. Mami abadde alina kyagamba. Naye nga mbadde nsaba erinnya eryo nga bwe balyogedde. Bambi totuswaza ng'oli bwe yatuswazizza. Tusaba obeere mugumu otugumire ensobi zaffe zonna n'ebibi byaffe byonna n'ebirungi byaffe byonna osigalewo oswaze abalala bonna. Amiina. Kyensaba kubanga ebigambo bingi biyitamu naye bimma amatu. Ebigambo bimma amatu, mweyagale mwenna mukyali baana bato musobola okweyagala. Okitegeera ekintu ekyo? Yes. Era kwendi kansigale nga mpuliriza emboozi ya ssebo. Kale bambi. Amma Hajara. Abadde obuuza kibuzo ky'omukwano. Halima yabadde abuuzizza. Damu Halima obuuze. Anti ngambye engeri mami gy'agambye mbu tasobola twegaana ffe abaana abakulu. Are you ready to spend the rest of the life with her? Nga lwaki nze mwegaana? Ffe twamaliro twegaana era waba talatwegaana. Kiregeza weetuli. Naye bannaye papa. Saagala onkole nga ebakulisa. Asirika. Wama oli mutuufu. Bwe luve online natawanagwako. Naye bannange Roni wataddeko wammeko yagwako amangu. Olaba nange ndi ku data wano wentudde. Mama Hajara genda mu maaso. Truth or dare papa? Nedda ono. Gwe babuuza gwe. True. True. Akazannyo kajja tunyumira ako. Papa, if it is true, mami wanaabanga akoze ensobi. Bankyogere ntya.
naye nedda mami tubuuze eyo nedda kambuuze ebigambo ebimu kambireke ebibuuzo binabeera bibiri ebibuuzo ekyo binabeera bibiri ebibuuzo papa nze mbuuza true or dare? True or dare? ako kembadde njagala onziremu ndyoke nkuwe wano deya wangi abooluganda yesu yeebazibwe. amina sebo Bannange buli ajagala kuva online naye maama lwagamba sobola kuleka papa online. gwogambye mbu data gwako Azima gwako ate mbadde saagala muleke ng'akyali bayi. lwaloni katugende Wallahi bakadama katuweza saawa 9 wabulayo dakiika 2 wabulayo 2 at least musasulire kala at least aye tugenda saawa 9 papa tugende kugenda Roni olirita papa baagala kwepica nabo sawa omwana ayogera bityono atakimanya ekyo yeno mityana kikonge kati omanyi kyogenda okukola nedda taata njagala enamba yange ogije ku peeki mpulira ssebo enkya naye sinkyaliiro wenvira online nsindikira message nkuteereko data weeta mazima tata waffe yakolamu ogenda kutegeero kyansinzye nze deno oli wakufa wovira online mukama akundizeewo ngakulebyevako genda osindike hayo ojja kubyerabira genda osindike hayo nga kukyalo tosindika hayi gamba nze loni ayagala owa data mazima otuukira ku ansa atukire ku nsonga ayinza okusa hayi ate nemundamu enkyala neerabi neyaza baba neyazenge kubanga kale bambi nga gwasinga bambi Roni ino loni olowooza nkuwadde just nkuddizaako obuddiza ku byompa kuba okubeera waneeno kyamaanyi anti kyeŋŋamba papa Roni tebakuwa data ate naawe n'omuwa omulala anti balina okusheyalingako alina okuwaako mukwano gwe naye asigazeeko anaalaba papa Roni nsabira bwe ndidde Uganda ndikuteeka kutugabane naye oligomawo ddi bannange papa abuzaabuza emboozi nange mulaba naye muliko tasajibuzaabuza tasobola jibuzaabuza amba mubuuza ebibuuzo gweno yala omufaliso gw'omuddiiro nze njala abula papa ojoga papa truth or dare njagala onondereka dare nkuwana ekintu kyange truth or dare mulondedde deya dare kale sorry nedda mbiganye dare papa I dare you to put lipstick on your mouth kamuleke I dare you to put lipstick on your mouth nedda sebo nedda I dare you put lipstick on your mouth naye nawe tebikola papa I dare you put lipstick on your mouth kkiriza omugambe nti bajja mu kusiiga ng'ovudde ku live
Shiya. Ebikola tubadde wano ssebo tuli mu Tugenda kunanga ng'oganya okukola abantu. Eddeya yange sinakubuuza kankubuuza eddeya yange. Erala. I dare you to hug mommy on live. Kati amazima go gali nti sakufanica yakulembera mu byobuse byawabweru buli kimu sakufanica. Walayo oba yagadde ettaka genda kuba jjolo oba yagadde omusenge fanica ntebe weddeno mami wafanicayekayo kabaka mwekyo. Kale mami tumubuuze. Leta mami tumubuuze gw'otubuzaabuza. Wamma mami olesa lipstick. Nedda mbikiriza. Mami nange nina ekibuuzo. Nange njagala kubuuzaako. Mami webale kuma papa webale kubanga ndaba kasimayiro kanjawulo olaba tugirabira n'amaaso. Is growing. Kyembadde nze njagala okubuuza in case nga papa ffe twagala kubuuzaako ku mami. mbadde banange David singa okonyuma ng'ofuna omuntu akutegeera. Papa bannange musule bulungi ne mami nze ne we banzijjako ne bwe nneebaka mmaze okusekamu Amiina. Kale bambi. Mukama abakuume. Mami nze kyembadde nsabaye nti oba kibanga kibuuzo. Mama kyobadde osaba bebi? Oba obadde byo ogamba ki? Mbadde nkusabaye. Bannaye mugamba mutya? Bannange mujebale. Kyukeeko mabega. Batwins nga munyumye. Tugenda zinamu ekyo. Nga munyumye. Bayase bulala. Fetwanyumye dda. Batwini munyumye. Twagayo t-shirt za mami bannange nze oda yange t-shirt za mami. Fetwanyumye dda. Tiimu Riyadh kulumya mitwe. Riyadh paka kuwulira bubi. Tetuli Uganda. Sibateremu ku dansi ffe tuzinye twagala kuzina. Tugenda kuzina enkya. Ambayimbiremu wamma. Tugenda kuzina enkya. Temuzina leero namwe kugatereka enkya. Kugatereka enkya. Mukyukemu emabega tubalabe. Why? Mumuwe bupeke paka kuwulira bubi. Naye nga mwesibye mukyabalungi abaana b'eddamaamu wiiki ejja muweereze ssente mufune t-shirt. Mungiriyoko nga ffe si bibi. Kinyumye. Abaana b'eddamaamu mwagala t-shirt. Musindike ssente mbaleetere t-shirt. Akitegala. Ate ffe abatali eyo. Ne X naye waba yeetaaga t-shirt nsobola ogimutuusaako. Si kirungi. Ate X yani. Buli ayeetaaga t-shirt inbox me nga ziva Uganda direct. Yadi bajja kufuna. Sobola okujja. Mukama Mado obuuza ekibuuzo. Nabadde mbuuza kibuuzo. Ani abadde abuuza ekibuuzo? Kati nze kyembadde mbuuzaamu in case omanyi ne mubanga muli mu relationship waliwo ebituuka ne bikalubamu. Ekibuuzo kyani? Kya mami? Kibuuzo kya mami because mami daddy aba head mami ye neck. Okay. Yakyusa. Kati kyemubuuza nkesi nga bitabuseemu because along the way wabaawo misunderstanding and naye papa waffe omumanyi public figure.
ensonga ogenda zihandolinga otya? Are you going to keep quiet? Oba ojja kujja ku TikTok kukolera ivu wano biki nga olibadde before? Abuuza nze? Mbuuza mami mwami gwe mbuuza because yo kyandolinze ekikyo bulungi. You've been cool. Ekyo nakirowoozaako dda mukwano. Naye era obviously weba enkola oba nga tufunyemu obutakkaanya noono obviously we are going to sit down tumeogereko. Ate sigenda bijja kuyimba kali kasonga katono kali we kati nga nsaba mami nga bw'okyogedde bw'otyo ebintu byammwe mubimalirenga mu kisenge mbeegayirire temubireeta wano. Ate kati watansonyiwa kolenya kola ntya ati kati nkesi kale ajja kusonyiwa lwaki sikusonyiwa ate nga lwaki takusonyiwa ajja kusonyiwa. Papa awo ekibuzo kyange kino awo weŋŋambira papa there it's there. I dare you to promise us you'll never tuyana amaaso mu life. Matu nno mwekyo kubanga mami wali you'll never tuyana amaaso mu life again. Jase embugumu lyeriba lyensuse. Nedda amma mami kyogereko ekyo. Tajja kuddamu kutuyana. Sijja kukkiriza kutuyana ate otuyana. Ye kubanga essanyu lye lyessanyu lyaffe. Tolina kutuyana. You don't have to tuyana for anyone because we don't deserve tuyanira muntu yenna oli. Bannaaye wangi nze nsigadde ndi NASA Logistics njagala kubasiibula kubanga baaba nkola clearing invitation okulya n'okusula byange. Tuntakuona twagala kulaba Indian Ocean. Yes. Okulya kusula byange nsobola okubawa invitation Mombasa. Bannange mugende Mombasa mulabe Indian Ocean. Mbazi Mombasa ye Kenya. Ye. Twagala balongo wali agambye. Jimba chakazeeko mwerabire biri byonna. Bannange Valentine bannange esembedde mami waffe twandisanyusizaamu ka special ne tulumya paka singa mbadde musoboka mwandize ku Valentine eno. Bannange ttiimu mami mujje tulina okukolako akatiisa ku Valentine bannange oba tusuula bimuli buli wamu simanyi bave mutogikwata nnyo breaki bayitewo express. Anti munaye gundi ebeera ki appointment eri kuyiwa abantu kati tubadde tugenda mu togikwata nnyo breaki. Anti muvaayo lwaggulo ku Valentine lwaggulo. Ada akantu ako kasisa. naye lake mugenda kuvaayo bannange mujja vaayo twandikozeewawo twagala kulumya paka kuwulira bubi. Mami ne daddy kino nkyogerera seetiiririra. Bwe muba mujje Mombasa okulya n'okusula byange. Ofuna olunaku muŋŋambe tujja nja kubalinda. Nga bajjira ina flight oba ina road transport. Wonna kisoboka okunyumirwa obulungi. Okunyumirwa obulungi road transport kuba ebyokulaba bingi. Wabula muyitireko Mabira Forest awo.
nene ka flight mami waffe kayinza omonyumira wali ng'akotta akakeesi ng'abalimi apaka kuwulira atujayita ku roodi rodi enyuma ne batukako Nairobi ne basula ne bakwata erya Mombasa. Flight ya process mpanvu. Musobola okujja ku roodi ne mutuuka e Nairobi ne mbabookingira train ne baleeta e Mombasa. SGR. Okitegeera ekintu ekyo. kale tweyanziza nnyo basi twasabye dda balegama tusabe Naye papa lwaki? Nsagala kweba. naffe kyetwagala kwebaka nze ndina ku mulimu Ate byebyo bye twagala. Ate kati mugenda kwebaka kinga obudde bukedde wama musiibe bulungi. Amiina n'abasira bulungi. kati kabeere wano mmale omumwalirawo omufaliso gwe wane n'omuti nedda twagala kwebaka amma genda mu maaso n'okubuuza. naye mami tetumulaba tulabako kitundu nange njagala ddeya Buuza. musireke kuze mami waffe osiibye otya Bulungi. Bapitani? bapita muganda wange oyo Enes. Tigwe muganda wange njagala onkwatire ku ddeya yange yiino. Yani kupenna. Weeyogeze oba tomanyi kale njogerako ggwe mami. Nawe sooka osirike oba mami nebudde mwasiibye muti. Tuli bulungi mukwano. How are you? Good, how are you? Mami. Muzungu agamba pule. akuvujja ku mulama wamu nze nina ddeya naamwe. Tulonzeeko ddeya wa truth otubuuzizanga nze yange yampaka kale truth ode era buuza nga tebannaba ddeya nawe otugambeko ebisere aha mami I dare you otuweere papa ha Mado teweebuzaabuza Nabyogedde dda papa neyeebuzaabuza. omusinga agamba pule si awa gwe bagenda okuwa teyeebuzaabuza. tetubalaba mulwana naye mami tetulaba mukamera Papa si gwe bagambye mami abaakuwa. kati papa truth or dare. Ate Mado n'ozijjako nkulaba nga owanvuye omukono. agenda kujjako gwe biwanvuye agenda kujjako. Yeeyogerere yeebuzaabuza oyo yeeyogerere. Kati kale tekiri nnyo kale sigera kitwala nnyo wala naye ebintu byonna byekeera ne bikyukamuko ne muyombamu ne mufuna obutakkaanya kuba obusobola okubaawo tomanya kibuleeta nga buwanvu for so long nga bututte ng'omwezi mulamba. Okakasi toli ready kuddayo kutunula amabega gye wava kuba kati distance eyinza okubaawo naye tukakisa nga tekyaliwo oli ready tojja kudda mabega gye wava. Okitegedde? Kiwanvu naye kitegeerekeka. Tunula eno nkikuddire. Tunula eno nkikutegeeza.
Gwawo tategedde nkimenyeemenyemu. Wendo mwemwe. Onzijjaako. Nagenda kujjako. Amutuze. Nze genda kikola. Oyo omukwateko tamyuti nga mulaba ali mu kukikoleera. Mado ddamu naawe otuleetera olowooza ebirala nziraamu. Takitegedde anti tosobola ekintu ekyo tekimanyibwa. Kimanyibwa batya? Tekimanyibwa wansi lwa nsonga. Tomanya nsonga. Nowakana. Madawo Manyi lwaki? Manyi lwaki? Obuzaabuza simanyi. Kisinziira nsonga ki? Ensonga ekireese. Kati anti Mado kiriwe kiti kyembadde nsubira gwe okuŋŋamba naye kale kiriwe bati. Kweshoni yange eri nti togenda kudda mabega. Waliwo okugenda mu movie nga on off n'omulala naye ate waliwo okudda emabega gy'ova. Anti mabega gy'akawa X ba? Aha, ewa X kuba ate wadde ewa X oba okoze lutalo. kati awo bannange kati awo ate obyonoonyo bajja mumanyi obalira kugira nnyo. Kati ate awo obyonoonyo ffe tukyabimanye ebyo naawe. Ayo mabega ina abayizi basobola obba gwe wayagala mu primary gwe wayagala mu secondary kati nze simanyi gwe gwani gw'otunuulidde bunaawe. Pasitebera first. Wamma jangu. Pasitebera first, right? Okiwulidde ekintu ekyo Hennis. Nkiwulidde sibazaako mikono. Pasiti ebeera pasiti. Sibazaako mikono okugyako nga ndi musiru. Ntegedde. Mazima. Naye nga mbaagaliza bisinga essanyu lyammwe ly'essanyu lyange. Kale mukwano era bulungi. Mami wabadde olina ebibuuzo byaffe sooka ombuuzeeyo nze mbadde nninze. Babuuze? Kale truth or dare? Truth. Ebe mbuuze ki? Mbuuza. Babuuze. Watifu kale in case. Asooka oŋŋambe ku ky'obuuza Papa naawe ekyo kiki? asooka tuteeseza mu kisenge mwattu. Watifu. Okay. What if things turn up on our side? Tingasibirunjo bande netukola ebintu kyemubeda netukola ebintu bembadde temutusuubiramu ekibiti mugenda tukyawa you guys mugenda tupuma okitegeera ebyo ebintu manya bintu ebyo kitegeera kaakati nze kyenyinza okugamba mami gwe tobeera nakweraliikirira kwonna kubanga ekintu ekisookera ddala gweoli muntu wa Uganda ate abantu abasinga kye twali twagala kati tetulabamu bw'omuntu kubanga kaki wamma even if kiki ekinaaba kizze oba kiki tetusobola beekyukira kuba ffe twabaagala ng'abantu waliwo we twagamba mmwe papa twakugambanga dda buli kyokola kitunyumira okuba kitunyumira
ne wofuwa bufuuyi tuwulira akawoowo. Bannange ffe papa waffe wafuuwa akawoowo katunyumira. Mukiwulidde kintu ekyo? Ne bwafuuwa bufuuyi. Ne wafuuwa tetusigala tunyumirwa. Ye biba bitunyumira. Kati tetusuubira mbu papa ayinza otudisappointinga ye kiki ekyo nga n'okufuuwa kitunyumira. Bana leo temwebake. Nedda tomanya mukwano olaba webiteri jamu. Tewali. Mami kyoba olina okumanya ffe twagamba papa gwaleeta ffe tugenda naye kati ffe twajja tumaliridde ate ffe tubaagala ng'abantu tukwagala bwagazi nga gwe omuntu. Bwagaza mutima. Wamma mami olabe kati nze abuuze kirala kale katugambe ono ankyaye. Nani? Nikonkyaye. It's a fire. Anjaga. Nakusuza kukapujalira. Omulaba mami. Ffe tetusobola n'ekyo ky'ogamba mbu oba papa akukyaye as long as gwe tovuddeyo n'otukolera live nze temuddamu kumpita mami. Okitegeera. Ekintu ekyo kye kisinga okukulako abantu waya. Kuba mu buli mbeera yonna baba bayimiridde naawe ate n'otuuka mu maaso n'obeegaana. Kati gwe totweganye papa ne waba yeekyanze ffe tujja kuba mabegawo. Ekyo ky'oba olina okumanya. Papa ogamba otya? Big Stella, how are you? Still network. Muveeko. Musawo, how are you? I'm okay. How are you, I'm good. Kuliko kuliko abantu 400. Nyongera okubajjukiza nti tugenda kuzza emmundu ku ggombolola. Naye ke kabatanda ne muddamu ne mukwata ku Mado. Ku Mado tutabuka. Byonna mubikole naye Mado mumwesonyiwe. Ekiba kyakweyambula. Saidi eri muli batono nnyo ffe tubasinga obungi. Bwe tuwanika emmundu nga mutandika owoloma. So emmundu tugenda zizza ku ggombolola. Naye temukwata ku Mado awo tutabuka. Ate temuvaayo tugamba nti Mado yatugambye. Eyo yebadde pointi yange era yendeese musule bulungi. Amiina. Nakitegedde. Amiina. Bawulidde. Kale musule bulungi bamufani obeera. Twagala mukwano. Mado. Ani? Nammwe bali kutwagala. Kale papa, kale mami. Kale webale otuwa ku budde. Mami webale otwongerayo ku kadde kati papa singa yatuyiyeyo dda. Papa webale kundeeta nange neyanziza webale okunkyazako nange nentuula. Nange mwebale kunkyazaako. Nange nentuulawo. Wabula n'essanyu ligenda kunzita nze simanyi. Mwebale kunzijjako omutulo nga ndoota nengakambe. Ne musanyufu nange ntuddeko wano. Naye papa ogwo omuzeego ogw'okusanga mami ng'ali mu kutujjulira n'oggyayo amasuwaani. Luli juzi wabikola emisana. Mami yali ajjula mmere n'oggyawo amasuwaani. Kange nali neetegese bulungi. Aye bannange. Mami ng'akanyaga Kawaani Mado. Elijah. Sebo. Obadde onkangakanga. Oyagala tukola ki? Ng'ogamba oti ndikiriya.
Kiriwo Mado. Ina takubanga. Bano webale tuweereza olugize nnyo. Yemu abasinga bambi. Kusiima. Mwana nkubonzeeko kyali wange. Ange kalendooza njikulu ekyo. Guys, mwena twagala nnyo mwebale kwagala Mado. Nabo webale kumwagala. Ntwala okusiima kuno eribira video yange to the end nolabula nga tobuskipinze mukwano ndi musimu era nsaba Katonda kwekyosinga okwagala neyongera okujukiza tulina Valentine discount, tulina Valentine offer, tuzuula omwagalwa gwe na wenna mulinamu okubuusabuusa tufune ku namba esimu gyolaba ku screen tojja kwejjusa nebaza bakwataganya naffe nemuzuula abaagalwa bammwe naffe nemukola surprises naffe delivery ndi musimu nnyo nsaba Katonda bye musinga okwagala ate nga n'ekirala tulina money tower, money bouquet, gift hampers, fruit baskets n'ebirala bingi nnyo osobola kubimenya kubimalayo. Gwe twesige funa enamba y'essimu ku screen yaffe oba ku screen yo tojja kubeera ate nga wojjisa. Tusiba n'ebirabo by'oku mikolo okuli okwanjula, okukyala, birthdays n'ebirala bingi nnyo. Akabeeyi kasaamusaamu kakuteesaako obuteesa ate era nga kanseko obuseko. Twesige otufune ku namba y'essimu gy'olaba ku screen yo tojja kojjisa. All channel media kochali, subscribe for more updates, like, share and comment. Tuwela video kuninga notification bell obinga notified brilliant video empya.